bugingo talina kyagenda kubayamba naye Katonda wa bugingo tagenda kulekanga bw'obadde mu mulembe gwaffe. Akagambo kano ke bayita bangi ne bamuboggolera okusirika mu mulembe gwaffe. Bangi batuboggolera nga bangi oyo ye social media. Bangi oyo be bantu b'okola nabaawo. Bangi oyo nga be bantu b'obangana nabo waka. Waliwo kati ali wana asobola okusaba naye ng'ekati baagalira ddala bugingo. Era bw'abajja yeebuzaabuza ati kyo ne yeesolesa ku Kanani kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ne mu mulembe gwaffe kye bayita bangi ne bamuboggolera okusirika mu mulembe gwaffe mwekiri nga kiri mu foomu ez'enjawulo. Oyinayo omwonoonyi eyo ewammwe ate asalira bugingo omusango. Ina mukwano gwange munnamateeka asabira wano. Yali neebala ne different banne ne bagusala nnyo ne bagamba bugingo alimba nnyo bugingo. Bugingo oyo mufere bugingo muyaaye. Bugingo baali boogera na ku byamaka actually. Omu kubona abaviiramu eggambo tiyabavuma. Yabagamba naye bantu mmwe wadde mulina abakyala awaka naye mwe abaganza aba client ne bamaama baba client olw'okubanga ebyammwe tibigenze ku mudaala temulina bold enough okwogera nti mwebaka ne ba clients. Omukazi akusasudde ssente owoza omusango n'omwebakako ne webaka ne ku mwana we. Yeyogera nno bw'ati yabagamba ekyo teyali mulokole. Ate ono asabira wano ye mulokole. Ate ye teyabalizoninga bw'atyo naye munnaabwe waabwe bwe babikola ye yabibalumiriza. N'abagamba mwandibadde beegendereza emwene nnyo okuva mu byammwe mulya ssente ku baklayant mbu muli balooya baabwe ne mubeebakako ate ne babongera ne ssente. Abamu mukwana famire ennamba lwa musango gumu. Kati bugingo mwandibadde oba mumuleka kubanga ate ye si munnanfuusi. Oba otegere kye ŋŋamba. Kati mu gurupu mwe baali mwalimu abaasalawo nti bagenda kusabira Kanani tebanoonya bugingo banoonya Katonda yayita bugingo. Basaba ne bannyabo teri atalina bizibu. Nkonera ku neiba muga nti bw'oba okyali mu mubiri guno olina ky'osirikidde naye Katonda akimanyi. Ewano weefuula omutuukirivu ennyo. Kimuŋŋambire neiba muga nti bw'oba okyali mu mubiri guno olina ky'osirikidde naye Katonda akimanyi. Bangi abatuwuliriza ng'olina ne bw'oyagaliza okufa naye ate oyagala okugaana omuntu okusaba.